Tuzze gye buviira ne gye buviiridde bantu bangi bazzenga beemulugunya okubbibwa kw'ebintu byabwe oba okubulwako ebintu byabwe mu kibuga Kampala naye nga be baloopera beesuulirayo gwa naggamba era nga wasazeewo okubuuza abantu weekanga nga mu bangi ebintu byabwe byanyagibwa naye ne batafiirwako nga mu bino kwe kuli ensawo, ebidduka byennyini, ebitereke, ennangamu. Omulangira Zimbe Haruna nkolanga advice nga ndi mukulembeze okusembya mu Kampala, Mutiyana, Mubeere, Kakumiro paka Kyegegwa state. Nkolanga advice ku lukiiko olukulembera state. Basabaze ekyamazima ebintu babyerabira oba ebintu bibira. Byabasabaze babbira mu kiseera ez'enjawulo. Naye nga ffe abakulembeze tulina obuvunaanyizibwa okutereka ebintu by'abasaabaze abo. Tulina nga stage tulina woofiisi zaffe, Emikiyana tulina woofiisi wali obukulembeze bwayo, wano Kampala tulina woofiisi nga stage. Woofiisi yaffe esangibwa e Nateete era abasaabaze babuuza ebintu tubitereka e Nateete. Ekyamazima mu paaka empya nayo tulinawo woofiisi etwala aba stage zonna eza takisi. Weziba emmotoka zituuseemu ebintu bitwala mu woofiisi etwala takisi tubiterekawo. Naye ekyamazima tulina obuzibu n'abasaabaze bintu bingi bikonkomalidde mu mawoofiisi tebabikima. N'agenda obusaze olumuuza ebintu n'asika nga yeebuuza yekka n'agamba obigenze naffe tetulina gwe tubiwanke oba tubirange naye biri mu mawoofiisi bitudde naye nga mawoofiisi gaffe gonna gasangibwa ebintu era abamu babikima bagezaako bikima naye abasinga tebakima bintu ebizibu bwe tulina bwe tusumulula nga byebyo byonna tubyogera naye nga byebyo byotugambyeko ebifaanagana nga tukwasa obuvunaanyizibwa ntukuwa ebintu n'obitwala kuba teri aweeka nsawo bayina nsawo ne bwe basaati nga gye nyambadde n'agamba nti yakala bwetibwebweka netubula kuvunaanyizibwa ku kintu ekyo ekikakasa ekintu ekirimu oyo yatwala ekintu ekwasa mbu byabula oba bibabuzeeko baba bayina ku ma ofiisi ag'enjawulo kuba nabo bayina obuvunaanyizibwa ku bintu bino era nga ababyagala ayina okujja n'obukakafu obumala nti ddala bibye gwe nno
bwe gibulamu mu paaka eno empya esangibwa mu Kampala District. Abantu bazze nga babulwako emigugu, ID, visa card, emifaliso, baaga omuli engoye n'ebirala. Opira James agamba nti ye yali abuliddwako omugugu gwe omwali engoye n'atayambibwa era atambudde emirundi egiwera n'owa taxi eyamuvuga mumanyi. Ono mirundi ebiri kyefunanga nga kibi byosinga okwerabiramu nyomumotoka mu baaga nga mulimu nga IDs engoye kati bakusasuzangako kasente byali bwereere bwereere kakati ebintu ebyo kyakutwalira bbanga kiwe okubifuna sifunanga nekyamani nga tewamulaba bigambo bali kifana bwoti bukenyinga motoka kukana nogenda kukana mirundi nga esatu ebirese bizibu driver ye yakuvugawo wamugezako mutegedde si yeka ne Ismail asinga naye yemulugunya. Babitwala wanena babitwala abakanso basabe mtwale tano wajiba wao watu wajiba wabireka banga babugambye njala suzuma mboka masimu simu yali kikaji yali tekino 941 nojifuna ate bwe tutuukiridde omulangira Zimbe Haruna nga mukulembeze ku stage ya Kampala, Mityana, Mubende, Kakumiro, Kyegwega stage nga akolanga advisor. Ono bwe tumubuuzizza ebintu gye bibulamu agambye bw'ati. Amanya agange z'omulangira Zimbe Haruna nakolanga advisor nga ndi mukulembeze okusejja mu Kampala, Mityana, Mubende, Kakumiro mpaka Kyegwega stage. Nakolanga advisor ku lukiiko okukulembera stage. Basabaze ekyamazima ebintu babyerabira ebintu Byabasabaze babbira mu kiseera eky'enjawulo naye nga ffe abakulembeze tulina obuvunaanyizibwa okutereka ebintu by'abasaabaze abo. Tulina nga stage tulina woofiisi zaffe Emityana tulina woofiisi wali obukulembeze bwayo, wano Kampala tulina woofiisi nga stage. Woofiisi yaffe esangibwa e Nateete era abasaabaze babuuza ebintu tubitereka e Nateete. Ekyamazima mu paaka empya niyo tulinawo woofiisi etwala aba stage zonna eza taxi. Weziba emmotoka zituuseemu ebintu bitwala mu woofiisi etwala taxi tubiterekawo. Naye ekyamazima tulina obuzibu n'abasaabaze bintu bingi bikonkomalidde mu mawoofiisi tebabikima. N'agenda obusaze olumuuza ebintu n'asika nga yeebuuza yekka n'agamba obigenze naffe tetulina bwe tubiwa nti batubirange naye biri mu mawoofiisi bitudde naye nga mawoofiisi gaffe gonna gasangibwa era abamu babikima bagezaako bikima naye abasinga tebakima bintu ebyo. Obuzibu bwe tulina n'ebintu ebyo naye nga mawoofiisi agatwala buli awali takisi wabeerawo woofiisi zibatwala naye abasaze tebakima bintu. Era we tumubuuzizza ebintu ebisinga okubula azzeemu bw'ati. Abaana b'amasomero batera okubuuza emifaliso, keesi, ezimu ebitabo, ebintu ng'ebyo, ebitabo bibeekanga amannya gaabwe. Tumubuuza bitabo ki, obulwazisa okufaanana gutya nti gwakala bwe guti. Omwana w'amasomero tetumubuuza b'abaana b'amasomero tebyali mukubuzaabuza bintu. Okitegeka aba kyekyo ekintu kyamubuzibwako. Naye n'omuntu yenna tutwala nnyo ebintu by'abasomesa. Abantu n'ava Embaale n'ajja ng'agenda Mityana ate ebintu n'abira ku Mbaale ali n'abiyingiza ku kino Mityana stage. Ate n'atuuka eka n'amala abijjukira. Awo ne tugezaako okukwatagana wali nnyo emmotoka ki ng'ojja ku stage wazza tambudde otya ne tumubuuza tusooka mu woofiisi eno obwedde naye abantu abatambula olumu n'olumu okusinga basinga okuteeza n'abaani abasinga okubironda. Ono agamba nti tebabibba babitereka mawoofiisi gaabwe. Akakatako ne kondakita
okulipootinga ebintu by'abasaabaze bisigadde mu mbuga kuba gw'oba otambula n'okudda naye obireka ku mawoofiisi bagatwala pakisi. Ate ddereeva annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno ey'emigugu. Ebiseera ebisinga bagyerabira wano neyeerabira poliisi wabitadde mu buuku agenda okugamba oggulewo buuku gonna kira agenda agamba addeyo ku buuku aggulewo agenda okugamba abijjemu abagenzi. Ate ye omusaabaze mu paaka eno gwe tutuukiridde ategeezezza bw'ati abantu bangi beerabira ebintu byabwe mu mamotoka. Omugugu mu mmotoka yonna naye nga kyemmanyi abantu omugugu bagyerabira mu mmotoka oyinza okuba otudde n'omusaabaze kubanga nange ndi mu transport naye ate nange bansaabaze osobola okuba otambudde ne banno naye omugugu oli n'agwerabira naye bw'agwerabira oluusi ne mumenya omutono mujja temumulaba. Kati ate ekizibu kyemmanyi oluusi ne tuba tutambula tugenda ne tulinnya emmotoka ku makubo tuteesiga nnyo emmotoka zapakuba tuba twagala olwangu twagala nnyo layisi oyo yasinga okutuleetera obuzibu ennyo naye senga omuntu oba olinnya emmotoka mu kkuba ettuufu olina ogirinnyira omugugu ogwo gwandibadde tegubula kubanga bwogenda mu maofiisi ago agaba ofiisi nga itoda we yabeererawo katuba kwantu baddereeva balina ebitongole bingi naye ate nga itoda we yabeererawo emigugu osanga mingi mu sitowa naye nga obanga ogwetaaze motoka gye walinyera omugugu ogwo wandibadde ogwo. Ate omulangira Haruna Zimbe agamba nti abantu tebatera kukima bintu byabwe era mu masitoowa bijjudde n'akubiriza abantu bajje babikime. Abasaabaze bikonkoma mu mawoofiisi tebabikima n'agenda obusaze olubuuza ebintu n'asika nga yeebuuza yekka n'agamba obigenze tetulina gwe tubiwa nti oba tubirange naye mpiri mu mawoofiisi bitudde naye nga mawoofiisi gaffe gonna gasangibwa era abamu babikima bagezaako bikima naye abasinga tebakima bintu ebizibu bwe tulina n'ebintu ebyo naye nga mawoofiisi agatwala buli awali takisi wabeerawo woofiisi zibatwala naye abasaabaze tebakima bintu bitwale bajje n'obujulizi. Mulimu kinga tunagisumulula n'otugamba ebirimu bwe tusumulula nga byonna tubyogera naye nga byo byotugambyeko ebifaanagana nga tukwasa obunaza ntukuwa ebintu n'obitwala kuba teri aweeka nsawo baayina nsawo ne bwe basaati nga gye nyambadde n'agamba nti yakala bwetinebweka netufuna kuvunaanyizibwa ku kintu ekyo ekikakasa ekintu ekirimu olwo yatwala ekintu kye. Sekidde Ronald, MRU TV.